You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Katergga. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Katergga campus. For more information, contact us on the numbers below. Enkwata yaffe y'ensonga naffu ya munguba njabayaba kakati oli gwe twagala okugyawo afuna obwangu okwenyweza okusookerwako n'okufuna basobola okukola nabo okusigala nga bwali. N'olwekyo njagala kusaba nti ebizze mu kaseera kano tubikwate n'obwegendereza. Ate ogamba masori nukuta ziringa nnya tekikugjaako obusajja era ne buddayo eka ekiro osobola okuzaala omwana kikuwa maanyi. Tuleke okutambuliza ebyobukulembeze ku pressure eva ku social media, eva mu bantu abatuwagira. Actually bw'obeera nga oli mukulembeze nga you are driven by your supporters nga bebakuvuga, then oba olina ekikulako ng'omukulembeze. Ekikubeeza omukulembeze kwe kubeera nga okulembera abantu mu maaso n'olaba ebyo batasobola kubeera nga balaba, era n'obisimbako amannyo n'obinywererako n'obibaguza paka lwe babitegeera. From Busiraamu Qur'an egamba nti inna akthara nnasi la yaqiluun. Wadde politics democracy yagamba numbers zitwetaaga, naye bw'omala okubeera nga namba ezo zifuna ng'okola judgment okusalawo kikyolegedde okubeera nga otandikako nekyozaako, teweetaaga kubeesinga ku birowoozo by'abantu abangi ennyo abakuba enduulu wabweru wa office kikomera. Kyovola nti abateekateeka baali bagunyufu ekimala ne bagamba nti abantu babeeko n'aba bakiikirira, kubanga ogubinja gw'abantu gwali kusobola kulowoleza wamu na kusalawo kutuufu, kubanga buli muntu ajja n'ekimusanyusa. Kwe kubeera nti Uganda ey'abantu bukadde 48 eriko ababaka bagikiikirira buli 5,229 lwakuba nti oluusi batukola bubi ne batatwala budde kulowooza ku ebyo bagenda okwogera ne bagenda okuteeka mu maaso g'abantu n'engeri gye beeyisaamu oluusi. Kati kigwereddewa omupiira gugenzeewo tetugukubye bwe gyekigweredde tugenda kufuna ebintu bibiri. Ekisooka, amaanyi g'ebibiina gagenda kugwa. Ga bibiina g'abantu? Ag'ebibiina. Ag'abantu individuals gagenda kuddamu gasituke. Abantu ba Bukomansimbi North balonde omuntu wabalonde Kateregga ngaga nti ono we waffe yatuulira yamanye ebituluma. So si kibiina. So si kibiina. Kubanga ebibiina babigezezzaako babadde mwena ale. Ekibiina kigambe nti oyo mubbi. Bo bagamba awamu mugamba nti mubbi ffe gwe twagala.
oyo gwe twetaaga. Ebibiina bigenda kunafuwa. bakulembeze bavuddeko ebibiina okunafuwa oba mateeka bakulembeze kumala gasalawo. Amateeka ne begabeera mabi, omukulembeze omulungi asobola abaganda baga nti akali amaggwa bekagawawaanya. Kati buli omukulembeze bw'atabeera ku nsonga, bw'abeera nga tamanyi kikyakukola ddi nawa, ebyo